olwajjo akawungeezi omukulu gwe bayita Ziza Bafana Kasendwa Richard yasobodde okuba ate nga yise olukiiko lwa bannamawulire okwogerako ku nsonga ezimuluma nga ye. Ensonga zino zigenda ku ki? Nga bw'omanyi nti Edrisa Musuuza yakaweebwa ekifo kya senior presidential advisor, era abayimbi bangi nnyo tebaasanyuka Eddie Kenzo kubanga yafuna ekifo kino. Ziza Bafana yayise bannamawulire naye tewali yamubuuziza kibuuzo na kimu, buli kimu yabadde yeetegese nga bw'omanyi Ziza Bafana bw'ayogera olina kuwulira bulungi. Naye nga yagambye Ziza Bafana agamba Kenzo atunze music wa Uganda, oba Ziza Bafana butagenda mu State House kyekimuluma. Naye ng'olunaku olwajjo Eddie Kenzo yasobodde okuba ate nga yeebaziza President Museveni n'agamba era enteekateeka. Kenzo yatandise bw'ati olunaku lwajjo. Era wenjogerera President Museveni yansembeza n'anteeka ku high table esobole okudiscussingira creatives esobole okuba nga bafuna byonna bibanga aba movie, ab'omutabo, aba music, basobole okuba nga eddoboozi lyabwe likolwa ki. Senga twali tuyomba buyombi byandituuseewo badde nsaba kano akakodefu ketukozesezza nammwe mu kategole zammwe eyo yonna gye mukolera mukakozese. Aya Edrisa Musuuza nga yebaza president. Kati Ziza Bafana atandikidde ku federation, agambye nti federation yajja kukonya bayimbi. Bw'baleeta kye bayita jam session, abayimbi bakulaga nti gwe buli lwakubiri buli lwakumeko obeera wali naye nga tewali kibeeyongerako. Bafana atandise bw'ati. Federation bibina tubikola okubanga bituyambako tuyisizemu eddoboozi limu okusobola okubaako ekintu kye tuggusa nga bannamawulire bwe muneekuŋŋaanyamu eddoboozi ate bannamawulire mu bisinga bino mubimanyi kuba muzzemu likodinga abayimbi n'abantu ab'enjawulo abali mu kozi eyo okubanga okuyimba kweyongera mu maaso. Federation ya disappointment when nagenda yo kutula konna ko twatulayo ne tuvuga amafuta tugenda tukungana ngabe mitwisize eddoboozi twayisa lyali yakubera nga government yewulira n'ebitongole ebikwasaganya entertainment okuvayo okumanya nti okuyimba kyattunzi kya bugagga era mulimu abakisookamu ne batakifunamu nga olw'obutategeera bwaffe naye bwe twatuuse ku mulembe ogw'okutegeera nti okuyimba business era tusobola okukufunamu ne tugenda mu federation tufune eddoboozi eryawamu abantu bafunemu n'abataafuna nga music waabwe muzito basobole okufuna kuba abayimbi bangi nnyo abaafa nga tebafunangako ku royalties zaabwe okitegeera abantu waabwe nga family zibonaabona naye bw'ogenda ku mikutu gya social media ku TikTok okokka kusobola okulaga nti ennyimba z'aba Paulo Kafero babasudize zebasinga abantu duet oba okukolamu oba okutuulamu oba okunyumirwa. Sitegeeza nti nno bwe tugenda mu meeting eyo nga tusuubira nti abantu abainvestinze mu music ebbanga ddene okuva twava mu lockdown abayimbi baafiirwa na buli kati abayimbi bateeka ebivulu nga bafiirwa. So government nebanga eringa emenyawo enkola y'okuyimba ekunafuye okitegeera kifuuke ekintu ekiri awo ekuggyeko ekitiibwa kyayo. Ekitegedde Ziza Bafana ng'ayogera akuba ebituli mu federation agamba nti federation enafuyiza abayimbi abanene ate abayimbako kyebakoze bonna babeera ku federation. Oba ng'enafuya abantu abo abayina ebitiibwa mu music ng'ebayimbisa music gwe batalina kuyimba nga bonokera ku makya n'oyimba oluyimba oluwana gavumenti eriko naye nga byekoze tebiriiyo nga byekoze ebikoze tobyogeddeko nate n'olimba ate nga wano mu ggwanga abantu batununya nnyo nga kituufu okoze ebirungi bwebiri naye obunafu buno tubutununya nnyo kubanga Katonda yatonda teyakolako ye talina we yakolera bunafu newaali obunafu bwa Katonda olabanga kyamagero so yali package. So kati wano eggwanga nga buli awo erigenda bwe twawuba ebbeetu ly'okwogerako ne tujja ne ŋŋamba federation at least yandize negamba enkola gye ttaddewo abayimbi ne bavayo nga beesunga abantu bangi baatambula okugenda ku federation abayimbi bonna ab'ebitiibwa nga bagamba abaana bano ke bayimusizza omuliro gwatulema naffe abakulu katuveeyo. Kakati ogenda okuwulira ebiseera ebyaddako tugaffe tuli mabega tuli bagoberezi oba abawi b'amagezi mu kiba twetagisiddwa naye ne tugaka tubeere mabega nga tumanyi kijja kutambula mu nkola abantu ba stakeholder mu music abantu abonyebonye ne music. Okitegeera Ziza Bafana akyakulambulira yaganya abamawulire okumubuuza ebibuuzo kuba yagambye byonna abimanyi byagenda okwogerako. Agamba ekisinga omuluma ze ssente ze baleese eza federation mbuza akwewola ate nga bingi batadde mu ndongo. Akadde kano Eddie Kenzo yali badde akkiriza ssente ezo okujja abayimbi baali badde baziba obuwi
kati ne tugamba ti government yandibadde kya mugaso nnyo okukwata ssente ngezo n'epimapima abayimbi ssente ze bataddemu kuba bannaffe bwe bagenda ne bazimba amayumba ffe tuinvestinga mu music n'okwata milioni 10 n'oseka mu video n'okwata milioni 10 n'otupromoting oluyimba n'okwata milioni 10 n'okola ekivulu ne bagamba kikusaza wafunye milioni 5 wafunye milioni 3 wafunye milioni 25 ng'ate wateekamu 10 so kati embeera eyo nejja n'ebeera nga tekwatagana bwe twatuse mu federation ekiringa ekigamba nti nno tulina eddoboozi eriise eriyambako omuyimbi bakoze sako ne bagamba abayimbi nti ate balina kwewola bwewozi ssente ze babadde nga bakolera gavumenti nga lwona ne baba nga balina kwewola bwewozi ate si kwewola bwewozi nti olina value ya miziko nti azitowa era atambula era osobola okumalako wiiki ng'osobola okuzzayo milioni 3.5 ne baleeta misingo olina okujja n'omusingo oba nnyumba oba mmotoka oba ki okuwa ssente ezisobola okuyamba jjukira talenti z'abantu bano abasinga zeesibirwa ssente abanigeria batuyiseeko bino tekyeganika genda okola research gavumenti yabakwatamu omukono. Ziza Bafana yeewuunya nnyo nti mu ggwanga Uganda abayimbi abatamanyi kuyimba akadde kano bwe basinga amaanyi yeewuunyiza nnyo. Obala kwa omanyi bino ebya talent birala n'ebyokufuga ensi osobola okera ku makya gonofuna obusungu bonofuna ttiimu yo nomugamba tusobola okuwamba n'obeera gondi nze n'embeera gondi bino bya talenti omusiru atawulira nakya atawulira omusiru n'omugwagwa bonna batunya ne bawula ate oba n'atayogera asobola okwawula nti oyo muyimbi ne kasiru bw'alaba bw'ati abikolwa asobola okwawula nti oyo muyimbi naye kati wano okuyimba oba entertainment kinafuibwa ne kirinnyibwako kyova olaba nti Uganda omuntu atamanyi kuyimba omusanga yasinga amanyi okuyimba amaanyi kuba oli atamanyi kuyimba yeeyagala yeeteekamu buli kimu bamulabe ate ayagala okuyimba yeerekamu ekitiibwa kiri ekyokumanya buli kimu njagala ka value njagala mbeerewo because nsaanidde okubeerawo saagala mbeerewo because nsaanidde nga ebibuuzo bingi nga ansi oyina ntono okitegeera kati wano ne tujja ntuyingiramu omuganiro gw'okuba nti buli muntu ayingiramu bw'ayingira okukwatagana n'abali mu gavumenti bwe bamulaba nti nno eddoboozi lyoyisa lyetaaga bilioni 5 bakulaga mbu nno bakuza ebbali gwe ne bakuwayo bilioni ne bakulaga bali baveeko okitegeera ogenda okulaba eddoboozi mwali musitudde mwennanga eddoboozi likoze eki okuva ne twatandika ekintu ekyo waliwo for example bingi ebikolebwa olusibe tamanya ne waliwo ssente zayisibwa nawulya zali bilioni meka 5 nga bilioni ezo bagamba bajjeeko bilioni 3 bilioni 4 zakulya abayimbi babadde bazirya nga ate basula ku hotel gye bayita aru hotel naye bayimbi kibaveera abayimbi abo tubalabe abaweza omuwendo oguli ezo ssente. Ziza Bafana akyawanda muliro agamba nti yeewuunye nnyo omuyimbi atalina kitone ne bamuwa obwadvisor agenda kuteesa ki agenda kubuulira biki omukulembeze okitegeera kati bano abantu bano ate abamusijja bannya kuba basinga talent eri mu bbo ntono abamu balina common sense kituufu naye nga talent mu bbo teriimu kati ate ayagala abeere mu kifo ekyo yalina talenti kati gwe atabalina talenti ogenda teeseza otya talenti kubanga bino ebintu si byakuvuga motoka za bbeeyi mbuno ki bino bya bongo kyova olaba mu Uganda bagamba okusoma kwa muwendo naye mbuli abaali bakuweddeyo nga kwa bwereere oba okusoma kwa muwendo lwaki abantu tebasomera bwereere naye bagamba okusoma kwa muwendo naye kuli expensive omuntu asobola kwaffordinga kati nsi eyo nsi kika kyeyo abantu bagala kubeera mu comedy ne babeera kuno nga badda mu bukomedi kwevuma kuyomba abantu abakulu tebakona reasoning issues zetugamba mbu nno zisobola okuyamba eggwanga ne bannamawulire ne batandika okukola omanyi ebintu by'okusaaga gomanya ensi esaagasaaga era Nigeria yampa muganda nga twatuteekeddeko akazito gundi bya omunigeria yajja muganda nga yatadde ekintu kino ku bunkenke lwakuba naye ayina we yatuse stage ezimu ng'alina okuma ne music. Ziza Bafana Eddie Kenzo olunaku olwajjo nga yeebaza omukulembeze w'eggwanga yategeezezza nti abayimbi abayina ensonga zibayinza okuba nga beemulugunya bajje ku federation bazimanye. Kenzo yabagambye bw'ati mu nsonga eno. Nze siri mumanyi nnyo bingi byesimanyi naye buli creative yenna ali eyo ng'olina ebirowoozo byo bireete twongere ku kyennyina tusobole okuba nga tuyamba industry leka omukisa guno tugukozese buki kisobole okuyamba omwana n'omuzzukulu leeta ebirowoozo byo bingi byesimanyi nga mumubimanyi mubireete munyambeko tusobole okutuusa eddoboozi bye tulina okufuna tukole ki tubifune kubanga obumanyirivu bwe mulina bungi ate nze olusi bwenyinza obutabannabo naye nange nyina byemmanyi bwe tubigatta tugenda kutuuka wano tebiri mu feeling wano ku jam session ku UNMF mikono twajigira tulinga Jesus jamu nga bwokola ki nga bwoli don't politicize era abayimbi bemuwulireyo nga boogera ebigambo bingi mubagambe ffe tetubalinaako obuzibu they are very welcome. This is home, they should come and feel at home. Siweki fere tulina buzibu bwonna na muntu yenna. Eddie Kenzo yategeezezza abayimbi nga Ziza Bafana
Bafana yagamba nti federation amakulu matono. Federation yajja kunafu y'abayimbi. Ulira Bafana. Okwesujja kwatusingira okuyimba. Okwesujja kwatusingira reality. Abantu abali ebulaya mutuyambeko. Abantu ekikulu obuzibu n'abantu bwe bakuzula mbu yagala okwesujja bakusudiza ddala n'osigala mu kwesujja nga toyina kyoyongerako okitegeera kati bojjango okola senses oteka ebikola sense osanga ate ofuuse problem ebintu bino tubijjabula nga tuba kutuntula ku kiri naye njagala bagamba tetuli basanyufu okusinza mwe bantu mwe abatukulembedde betwateeka mu ntebe mukole ebintu bino engeri gye mukolamu ebintu singa mubadde benkanya singa mupointinga ku bintu ebiyamba munnayuganda ne mubikola okuyimba kankuwe justice dent ya shame yokka omuntu ng'akoze show kubaako buli muntu atunda kyayagala abatunda engoye batunda engoye kuba abantu balina okugula engoye bagende mu show buli muntu abatunda ebyokulya omuntu nafuna abantu omutwalo gumugoloza bagenda baliisaaki esho neggwako nga buli muntu musanyufu naye ne mutatunulya kintu bwe kityo ate ne mufandinga ebigurupu ne mufandinga ebibiina bino ebitalina makulu. Aya Ziza Bafana agamba nti omutindo gw'endongo federation kyegenda ogukola era abayimbi mwekabire. Kyomugamba okuyimba temukumanya okuyimba kuli musolvers kuli mwempaka tukyali ku sikere zisookerwako nsobola okuyimbira ennyimba z'amimba yasookawo ennyimba kyovala olimbanga ennyimba zino nga love you everyday zava mu sikero za bulijjo ne zigenda otegeera kyovala bati zanjawulo olaba nti olimba luli abani lusobola okucrossinga era lwacrossinga naye nga abayimbi abazimba tebalina crossinga n'ennyimba era zikomaawo kuba bendowooza yaabwe erowooleza wano Uganda nze wano omuntu yewana wanegana bazimba nyumba katenze njagala gikulaga ngeri mu nsi ndala nga yaddala kuba na Uganda kyangu nnyo okuzimba ennyumba kuba kyakolerera okujja kata natuuka oba tonatuuka era oba ojja kukikola it is not mbunne ekyo oba tolikikola kati wano tuyina gye twezemu emigolo obuntu oli najja ng'avuga emmotoka yagitulamu yekka ne famire n'agamba abantu ku kyalo nti mwenna kati ate abantu ne badda mu kukolerera ekyo bagula amamotoka mu kifo ekyokukolerera eggwanga okugenda mu maaso oli n'abalaga okitegeera nze naba wano kyali wange Kamiiri mu tayimu ye Kamiiri nga Kamiiri mu kifo okwesplodi ng'agende kube ye talenti ye yasala naye nga wano bwabulya nti banne baguza eskaledi ng'akoma ng'agamba kijja kitya nga naye addamu eskaledi omusajja yalina talenti ng'egula eskaledi miliyoni ne bamulaga mbu eskaledi kya muwendo era nadduka mu Amerika n'akubira palaso mufune eskaledi tugireete kati nti obudde omwaka gwonna n'ogumalako kumbe abayimbi b'okompitinga nabo baswaga badrive bo batuuke bantu tebayimba wabula ba showbiz as in showbiz abantu bagende bakole omuntu abalimba abafere abantu bagende bakole you can't stop that bufere omusamize nabbako omuntu sene omanyi obufere obubibbi obufuula omulimu mu ggwanga ne babanga obubbi kati mulimo nga bo abantu bagamba yaje kubye sente ninga wabbye bubbi mu Uganda muno musango omuntu nga ali mu position gy'atalina kubeeramu gambe muno musango omuyimbi ng'ombuuza what is music atakimanyi ng'agamba nze nkuba show nombuuza what is music nkuba show nomubuuza kituufu okuba show kiyambiddewo eggwanga era bw'okuba show kiyambiddewa wano bwe tugende bulayo okuyimba tuyimbira bannayuganda teri ayimbira community etali bannayuganda tuyimbira bannayuganda tewali abeera mu nyimbidde bazungu abanigeria be babuuka eyo ne bayingira tugenda mu wuzi woteero na wall wano ne zibono bw'arena butulemye okukuba bw'arena wano wokka London kakati banyabo ne bassebo mukakkane buli omu alina kyayogera ayogere awulira atawulira sigala awo naye kyemulina omanya kiri kimu gwe buno obudde emyaka gye tuseemu gyakubuusa tannabuuka ate nakubeera nga tudda mu reality twogere ku ekyo kye tumanyi gwe kyogamba kino nkikozeko research n'ekibuuka lwakiri bwe kiti